nti bw'akola ensobi eyitha ovuga n'ogenda. Nalaba oli yagamba yamuvuma n'amugamba ddamu onvume nze nva kulya ssente gw'oli mwavu. Emitwalo 10 ogenda gijje wa gy'ogenda okumpa. Najjayo n'ekiboko n'amukuba nga basika mugwana ba boda boda. Kakati poliisi egamba nti gwe wonna omuvuzi wa boda boda ng'oli eyo ng'okimanyi bulungi nti toyina layisinsi ekukkiriza kuvuga boda boda. Poliisi egamba essaawa yonna bayinza okukukwata era bagenda kukukwata. Era esobodde ekitongole ekya Uganda Police Force kisobodde okukwata abavuzi ba boda boda abasoba mu 236 nga bano badde tebalina layisinsi ebakkiriza kuvuga pikipiki naye ate nga bali ku nguudo bagenda maaso n'okubeera nti bavuga boda boda ezo. Era ne bakubiriza nti mugende musooke mufune driving license, twogera ku permit. Timugende mugule permit naddala ebikwekweto bino ebigenda maaso kwata pikipiki zonna nga bazivuga tebalina permits bigenda kutambula mu kibuga Kampala kw'ossa n'emiriraano n'ebitundu ebyetoolodde ekibuga Kampala. Era bino byogeddwa omwogezi w'ekitongole eky'ebidduka mu Uganda Police Force Michael Kananura n'ategeeza nti poliisi egenda kwongera amaanyi mu bikwekweto bino okufuba okulaba nti buli avuga ku kkubo ateekwa okubeera nga alina layisinsi eyemukkiriza okuvuga pikipiki. Era piki nnyingi zigenze maaso n'okulabika nti zikwatibwa kw'ossa n'abagoba baazo ab'enjawulo abasangiddwa mu musango guno nga bavuga tebalina layisinsi. So owa boda boda weebereremu nti ebikwekweto mwebiri eby'okukwata pikipiki zonna bw'oba toyina bikukkiriza kuvuga pikipiki eyo ebeera bulindaala. Essaawa yonna poliisi egamba ebikwekweto bigenda mu maaso mu Kampala n'emiriraano okuyoola piki zonna ezitalina pamiti naddala abo abazivuga. Mu ngeri y'emu wakati mu kulabula ku nkozesa embi ey'omutimbagano ekitongole kya Uganda Police Force still kigamba kiriko abamu ku bavubuka abaakwatiddwa oba abaakwatibwa nga balindirira kusimbibwa mu mbuga ez'amateeka bagende maaso n'okubeera nti baggulwako emisango egy'okukozesa obubi omutimbagano. Nti omwana adda ku social media n'asooka akuvumira omukulembeze w'eggwanga. N'akuvumira omukulembeze w'eggwanga nawe n'okkiriza n'ogamba waawo ono omwana abadde ki? Oba nakkakkana ku Kyagulanyi n'asooka amuvuma wadde sinnabalaba bakwatiddwa olw'okumuvuma. Naye abeeyimbye mu kuvuma Pulezidenti Museveni abasinga ku bo poliisi ezze etegeeza enfunda nnyingi nti ezeebakwata. Kaakati okusinziira ku poliisi olunaku olwaleero bategeezezza nti basobodde okukwata abavubuka 4 okuli amanyiddwa nga Tayebwa Julius nga mutuuze w'e Mubende, kuliko Ssengonzi David ng'amanyiddwa nga Lucky Choice ku TikTok, awo abakozesa TikTok bamumanyi nga w'Enansana, ne Ssekajiri Isaya abeera e Wakiso, nga bano bagenda kusimbibwa mu maaso g'omulamuzi essaawa yonna owa kkooti esookerwako Entebbe bawera ennembe n'emisango egy'okusiga obukyayi nga bakozesa omutimbagano awamu n'okuvvuula abantu ab'enjawulo omuli n'omukulembeze w'eggwanga. Nti omwana atuuka ku social media awo n'ayogera ekigambo gwe kennyini akiwulidde amatu ne gasooka gawaawaala. Abamu bakozesa ebigambo ebizitowa eby'obuwemu nga balumba abanene mu ggwanga lino. Kaakati poliisi egamba ekyagenda mu maaso n'okukola ebikwekweto bino ku bantu bonna oba abavubuka bonna abagenda mu maaso n'okubeera nti bakola ekyo ku mutimbagano naddala omukutu ogwa TikTok. Tujjukira bulungi omuvubuka amanyiddwa nga Pressure ku Pressure aba Pressure eyakwatibwa ne bagamba nti ono akaligibwe abeere ekyokulabirako eri abavubuka abalala. Oye bukyanga bamukwata tetuddangamu kumulaba, bukyanga bamuyimbula tetuddangamu kumulaba nga avuma omuntu yenna kuba poliisi yabimugaana ne kkooti n'ebimugaana. Kkooti n'emugamba taddamu okuvvoola omuntu yenna ku mutimbagano.
n'abavubuka abalala bangi betuzze tulaba abakwatiddwa nga kigambibwa nti omutimbagano bagukozesezza bubi. Kaakati nabano bana balamba poliisi egamba yabakutte bagenda kusimbibwa mu kkooti essaawa yonna olw'okusiga obukyayi balembe n'emisango egyo. So wakati mu kukola ekyo olina okukimanya nti essaawa yonna bayinza okubeera nti bakulondoola oba ekitongole kya Uganda Police Force kiyinza okubeera nga kikuli ku kido ogenda maaso n'okulabika nti kikulondoola okukwata olembe n'emisango egyo egy'okuvvoola abanene mu ggwanga. Nga enteekateeka zigenda maaso n'okulabika nti zikolebwa, ministry ekola ku kikula ky'abantu awamu n'ensonga z'abakozi nayo eri mu kaweefube ow'okulaba nti bataasa bannayuganda abaava wano. Omanyi Uganda kyo tukikirize nti emirimu temuli, egiriwo gyakulwanira, emirimu mitono eri abavubuka, nti abavubuka bangi bwagezaako n'akola mu kompitinga nnyo weegiri naye competition eri high ku mirimu egyo. Kati abamu batuuka ne bagamba tugende ebweru, oli n'atunda akapolitike n'atunda bodaboda ye oba n'atunda ebintu bye eby'omu nnyumba n'agamba ekijja kijje nze ngenze Saudi Arabia kola nsimbi, ngenze Saudi Arabia nange kukyusa bulamu, nange neeyagaleko mbonyeebonye okumala ebbanga, kaŋŋende nnoonyeyo ezigula akapoloti ntandike n'okuzimba ennyumba oba nkoleko ne bizinesi. N'alinnya ennyonyi n'ava e Kampala n'agenda e Saudi Arabia, n'agenda e Dubai, n'agenda e Jordan oba n'agenda Oman, abamu Iraq, abamu Bahrain, abamu Kuwait, abamu Turkey. Mawanga ga Buwarabu ne bagamba tugenze kola nsimbi era ne basiibula ab'eŋŋanda zaabwe, abamu tebasiibula nno. Omwekangira eri nga yatuuka dda n'akuweereza message ku namba ya WhatsApp n'akugamba ogenda enamba si ya mu Uganda, n'amubuuza ono ani, nti nze Nakanjakko nagenda dda ndi Saudi. Kati bannayuganda abamu baatuuka eyo ate gavumenti zaayo ne zibakwata era ne baggalirwa mu makomera ag'enjawulo mu mawanga ga Buwarabu. Era twalabye ekibinja ekyakomezeddwawo eky'abawala abaggiddwa mu ggwanga erya Saudi Arabia nga babadde bawangaalira mu makomera. Gobeera ono n'ogamba bannange Nakirijja yeeraga bukyanga alinnyo ennyonyi yatuuka n'okubeera nti naffe atwesalako tayagala kwogera naffe ate nga ffe baali babbadeebe. Omunoonya ku mutimbagano Nakirijja tomufuna, ennamba gye wamukubirangako teriiko. Aga maybe tayagala tuwa ku ssente, kumbe mukazi wattu baamusiba dda oba musajja wattu gyali ng'ali mu kkomera. Kati gwe n'onyiiga eno noga yatweragirako katumulinda amadda, kumbe baba bayingira dda amakomera ku nsonga ez'enjawulo mawanga ago. Kakati ekibinja ekimu nga kimaze okubeera nti kikomezebwawo, minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu n'ensonga z'abakozi Esther Anyakun ono avuddeyo n'asaba bannayuganda naddala abo abawangaalira mu mawanga aga Buwarabu nga bagendayo naye nga tebalina biwandiiko bibakkirizisa okubeera mu mawanga ago. Kino ali e Saudi, ali e Jordan, ali e Yemen, ali e Oman, oli Turkey, oli Qatar, nga tolina biwandiiko bikukkiriza kubeera eyo, wakukuta ne bakutwala ng'ogenze kola. Minisita agamba bw'oba omanyi nti tolina biwandiiko baddukire mangu ddala ku bisaawe by'ennyonyi ebibalinaanye beewandiise ng'omwaka tegunaba kubeera nti munnange guggwako, basobole okubeera nti bazzibwa ku butaka, nti bw'oba oyinayo omuntu wo kale asobola okubeera mukwano gwo nga badde akolera Dubai, asobola okubeera mukwano gwo nga badde akolera Saudi Arabia, asobola okubeera mukwano gwo nga badde Kuwait oba wonna. Bagamba kaakati bw'oba omanyi nti talina biwandiiko muwa amagezi adduke yeewandiise ku kisaawe ky'ennyonyi ekimuli okumpi alabe nga atuuka eka nga bukyali, kubanga embeera eriyo si nnyangu. Embeera eriyo kati yasajjuse, baatuuse okubeera nti lisiti yafuluma wano
nalabako listi nga eggwanga lya Saudi Arabia bannayuganda abasoba mu 100 bali makomera bavundira eyo ku misango egy'enjawulo. Tolina biwandiiko, osayininga contract ate n'otoloka. Nali njogerako n'omuvubuka mukwano gwange ali eyo naŋŋamba abamu abatuuka eno ebintu bw'alaba nga tebitambula bulungi ng'ate yadda ku contract ng'agibuukako ng'akola ebirala. Kaakati bagamba okwewala okusibwa badduke ng'omwaka tegunnabeera nti guggwako guno ogwa 2024 beewandiise nga bukyali basobole okuzzibwa ku butaka wano e Uganda. Era minisita ono ategeezezza nti enteekateeka ey'okubudaabuda abantu bonna okusobola okulaba nti obulamu bwabwe butereera, kuba abamu babakomyawo ng'omwana ava Saudi naye nga mulalu tagatta, ng'ogenda okumutuukako nga ebbanga lyamazeeyo n'okusoomoozebwa kwayiseemu ng'olaba nti aliko ekitali kituufu. Kakati bagamba balina enteekateeka gavumenti ya Uganda okusobola okubudaabuda abaana bana baba bakomyewo, kubanga ekisooka depression ebakuba, yateekamu ssente ze nnyingi, agenze tafunye kyabadde asubira, asibiddwa, abamu bawangaliddeyo biganye tebitambula. Bagamba e Dubai waliyo akayembe, mu kayembe gye bakubira emboozi, bannayuganda gye babeera nga bakuba emboozi eyo ng'ebintu byagaana dda naye nga tebaagala kudda buzzi wano. Bagamba bakyatetenkanya. Kakati bagamba mukomeewo, gavumenti erina n'enteekateeka ez'okubabudaabuda mu ngeri ey'abo ababa bafunye okusoomoozebwa, okulaba nti embeera yaabwe edda mu nteeko, era nga kino kigenda kukolebwa nga gavumenti ekolagana n'ebimu ku bitongole ebyenjawulo babasobozesa okwogerako n'abaana bano abanaba bakomyewo. Kuba abamu abakomyewo abatuuse ku airport twalabe bannaabwe nga bagamba bannaabwe abamu bakomyewo nga balalu nga tewaya zaavaako olw'ebyo bye baayitamu nga bali ku kyeyo. Era abamu ababadde mu makomera ag'abuwalabu ku misango emitonotono n'ababaddeyo nga tebalina biwandiiko, gavumenti y'eggwanga erya Saudi Arabia ne gavumenti endala bali mu nteekateeka ez'okusonyiwa bano, era abamu ku baakomezeddwawo kigambibwa nti baasonyiyibbwa busonyiyibwa, baakomezeddwawo wano mu Uganda oluvannyuma lwa gavumenti z'abali okubatunuulira ne bagamba kati ono tubasonyiwe bagende ewaabwe. Abaddugavu bano ne babasonyiwa ne bakomawo eno. So yembeera eri ku kyeyo, abagenda okuba ekyeyo abamu bakomawo ng'ekyeyo sente tazifunye, yaleka atunze ebibye wano ate nga ne mukomera awangaliddeyo okumala ebbanga ddene. So lwotagamba nti yavudde ku kyeyo sente yazoonoona, babeereyo ne bakyakala, munnange ebizibu bingi bye basanga bannaffe abali emitala w'amayanja mu ngeri emu oba endala. Kati gavumenti egamba eri mu nteekateeka zibazza kuno oluvannyuma lw'okusonyiwa gavumenti zeeri. Kkiriza nsooke nkujjukize bannaffe aba health habits bakugamba nti bakuleetedde food supplements kw'ossa ne herbal medicine okuva mu ggwanga erya America, Bungereza, Germany kw'ossa n'eggwanga erya Butuluuki, era nga bino byonna biri mu mpeke. Osobola okufuna ebiri mu buwunga oba powder form kw'ossa ne sirapu. Eddagala lino liyambira ddala abantu ab'emyaka gyonna era nga liwonya endwadde ez'enjawulo, gamba nga infections mu baami n'abakyala, amagumba agaluma n'ennyingo ezizimba, abalina pressure, sukaali, abateebaka ng'omuliro gwekuma mu bigere n'owulira ng'ebigere byokya, eddagala balirina. Abakyala ng'ebintu tebitambula bulungi mu maka bagenda kubeera nti bakuwa eddagala otereere, kw'ossa nammwe abalumizibwa nga mugenze mu nsonga, eddagala balirina. Bannaffe bano aba health habits bagamba nti naawe omwami yakozesa ku nkola ya masturbation bagenda kukuyamba otereere. Naawe ayagala okukoga, okusala amasavu, olubuto olugezze lukususseeko, agaba oba olya nguzi, naye ekyamazima nga tolyangana ku nguzi nti oba yeekuzimbya olubuto ne ssente zennyini nga toziyina bulungi naye ng'olubuto lukususseeko, genda bagenda kukuyambako okusala omugejjo, ekiwanga, alaje,
zonna endwadde zo bagenda kukujjanjaba kw'ossa n'okukukebera bakubuulire gurupu y'omusaayi gwo n'okukola scan ne bakuggyako omusaayi okuzuula ekirwadde ekikuluma. Ogenda kubasanga Nakasero wali ku Entebbe Road ku Zainabu Aziza Emporium shop number C128. Ate eMatugo ogenda kubasanga wali ku Mabanda ku katale ka Mole Muwanga Essemutaawo. Okumanya ebisingawo Health Habits bakubire ku 0759 18 99 18 0759 18 99 18 oba ku 0758 93 34 oba ku 0775 51 56 21 be bannaffe abo aba Health Habits. Tuukayo basobole okubeera nti munnange bakujjanjaba. Ate gwe wenna omuzadde abaana bagenda kudda awaka. Abaana si kirungi kubamanyiza bikokokoko byokka nedda. Abaana bateekwa okunywa ku buugi, abaana bateekwa okulya kawunga bafune amaanyi mu mubiri. Kaakati bannaffe aba Hamza Millers bakoledde akawunga akalungi. Ab'amasomero, woteeri, abasuubuzi n'abantu ssekinoomu mufune akawunga kano k'aba Hamza Millers. Bagamba nti akawunga kalungi ate nga kayonjo. Bannaffe bano bagamba nti basangibwa Nganjo Enganjo Namulanda ku Lutembe ku luguudo lw'Entebbe. Awo we basangibwa Lutembe awo ku luguudo lw'Entebbe wogenda okusanga aba Hamza Millers. Balina obuwunga mu bika ebyenjawulo, balina super, balina akawunga aka 1.5 oba mwe ke muyita namba 2. Bakayina mu kilo 5, kilo 25, kilo 10 kusa ne kilo 5. Abali bakawunga mwenna obuwunga bw'abano bulungi bugezeeko olunaku olwaleero ate nga buli ku bbeeyi ya wansi. Busange maduuka gonna okwetoloola eggwanga lyonna oba gwe omusuubuzi bakubire ku namba ya 0703 20 51 28 0703 20 oba ku 0781 64 42 0781 64 be bannaffe abo aba Hamza Millers. Agendayo bagenda kuguza akawunga akalungi ate nga kayonjo. Ogenda kukkiriza tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo Kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine owa National Unity Platform ne ttiimu ye yonna ey'abakulembeze ab'enjawulo mu kibiina kya National Unity Platform bali mu bitundu eby'ekisolo okusobola okubeera nti munnange batuuka ku bawagizi baabwe ab'enjawulo. Wabaddewo okusika omugwa wakati mu kuyingira town naye oluvannyuma ndabye nga bakkiriziddwa bamaze ne bakkanya n'ekitongole ekya Uganda Police Force okubeera nti babakkiriza eyo. Byonna ngenda kubeera nti mbikuwa mu ddakiika ezigoberera zino. Tuli mu program Mpulidde Kamenya ku 17 Part of Africa Radio ekkula eri omuntu wa bulijjo. Katono nnyo katudde. Oli wakati mu program Mpulidde Kamenya Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ne baana bange lwaki temuyiga ku mpisa? Omugenyi okuva we yazooda temunnamubuuza? Osota nnyabo. Bulungi oli otya? Bulungi. Hi madam. Mukazi munnange. Wanchi mukwano. Beba abaana baffe. Bebo we batyo balabye bakuze. Bakuze naye nga empisa temuli. Naye mami kati tukoze eki tumubuuzizza kiwedde. Okuva we nazza abaana bo wedda bali ku masimu. N'okubuuza omugenyi babalagira bulagizi. Bwe batyo we babeera munaaye. Bwe batyo babeera abaana ogenda kuboonoona. Abaana singa obatwala mu Gunjuka ne Pal FM ogenda kujjamu abaana. Naye abo b'olina abo abaana batwale mu Gunjuka. Gunjuka? Gunjuka. Bye biki? Tomanyi Gunjuka wa Pal FM? Gunjuka ne Pal FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Ng'era ku mulundi guno Gunjuka agenda kuyindirako Etihad International School ekira mu Kira Municipality okuva nga 14 paka nga 28 Desemba 2024. Kati wandiisa omwana wo leero wano ku reception ya Part of Africa Radio okuva ku myaka 6 paka ku myaka 18. Tumubangule mu Gunjuka ne Pal FM. Beera mwangu wandiisa omwana wo kuba ku 0700 35
455 oba ku 0200 926 7 Gunjuka awagiddwa Etihad International School ne bitegekebwa 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mulungi habojeli Mami gasiga Stoptuka Nokwetakula Surangi Lungi Mulungi Abando lusisulupya kati mbibu wabula ab'amaka gange kati basanyufu okuva lwe twazula ekizigo kya Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly, kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde ne kireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly kye kizigo ky'abalungi. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo, nandiki okubalira ezzaka, okukola hijja ne umura weeyune aljannatu ghaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti emu 4 noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidike ku noti 7 noti 3 8 63 16 oba Chairman ku noti 7 noti 2 8 72 4 aljannatu ghaya. Ha, ndereya nkulabye okomyewo ku bodaboda yo. Kyekyaffande nina okukola nsobole okutegekera abatoto bange obulamu obulungi. Nkitegeera bw'oyogera ku baana muwala wange akulira ku sipiidi era kati alina n'ebibuuzo bingi mu byebuuza mu mutwe gwe. Ebibuuzo nga biriwa? Nga yaani enkyukakyuka mu mubiri gwe etegeeza ki? Ani gw'ayinza okukkiririzaamu? Ebibuuzo ebimu byakyama sirina ngeri gye nnyinza okubiddamu. Gamba ng'ekyogenda mu nsonga buli mwezi. Si byangu afande. Ate kati atandise okukyukamu kubanga ebiseera ebimu ndaba takyayagala na kwogera nange. Oli mutuufu afande, naye okimanyi kyekiseera obe muvumu ove mu kutya otandika okwogera ne muwala wo ng'omuzadde. Ekyo sikirowoozangako. Weebale nnyondereya. Kamuyita kati. Twegatte ku Bold League Movement ffenna ng'abazadde n'abakuza tuyambe abaana baffe okutuukiriza ebirooto byabwe nga bakola okusalawo okulungi okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Tukuze abaana abekkiririzaamu basobole okutuukiriza ebirooto byabwe okwebeereramu nga batambulira ku mulamwa ogunaabasobozesa okutuuka ku bigendererwa byabwe. Obulamu obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako USAID. oli wakati mu program mpulidde kamenya Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Kumi mumusombo katonze mwenda Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo mwebalire ddala abatugoberera yonna gye musinzira okubeera nti muwuliriza. Osobola okugenda wali ku mukutu gwa WhatsApp n'oteekako obakabo ku namba ya 0782 366. Nja kubeera nti mbufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Gendako ku 0782 366 obakabo ngenda kubeera nti mbufuna. Mu ddakiika ezigoberera kandaba abamu ku mmwe abayise ku mukutu ogwa YouTube okubeera nti mutugoberera muli bangi nnyo mukutu ogwa YouTube. Twagala kugenda Kisoro Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine n'ekibiina ekya National Unity Platform abali eyo okusobola okubeera nti munnange bayambako munnakibiina ekya National Unity Platform okubeera nti afuna obuwagizi. Jjukira balina abakwatidde bendera mu kujjuza akalulu ak'omubaka omukyala mu kitundu ekyo abaagala kukyusa bintu n'abakulembeze ab'enjawulo bangi abagenze maaso n'okulabika nti munnange beesimbawo. NRM eyinayo candidate, UPC balina candidate wabula munnakibiina kya National Unity Platform bamuyita Sultana Salim. Omukyala oyo Kyagulanyi bwagenda maaso n'okulabika nti anoonyeza akalulu yaliyoko luli nga bamaze okunominatinga
n'abagamba bannange mbaleetedde musaayi muto wuuno gwe mbamulonda era njagala mugende maaso n'okubeera nti mukyusa ebiseera byammwe eby'omu maaso nga mulonda omukyalo ono. N'abagamba essaawa yonna nja kudda njogereko gye muli. Kaakati ali Kisolo wakati mu maanyi amangi nga bwe bigenda maaso n'okubeera nti bitambula. Tugenda gendayo tutegeere ebifaayo. Mbadde ngezaako okuconnectinga wano ne Jonathan atusingwize naye essaawa yonna nsuubira okumufuna gye bujja kutegeera ebintu nga bwe biri mu bitundu ebyo eby'Ekisolo bwe bigenda maaso n'okubeera nti bitambula. Abayise ku mukutu ogwa YouTube mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ono agambye ye Sharifu Kibira. Sharifu Kibira ogambye osinzidde Masaka. Hami oba Hamidu osinzidde tombulidde gy'osinzidde ogambye Mr. Wood, thanks for the show. Vladimir Denis Putin. Mama nyabo. Ne mu Uganda mwebali Vladimir Denis Putin. Ogambye thanks Wood. Mpise kiti n'oteekawo n'ekifaananyi ky'ekiti bannange. Ataddewo enkonge ennene. Thanks Wood. Kale neyanzizza. You're welcome. Ono n'agamba ye Hassani Tushabe. Ogamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hassani Tushabe n'ogamba live from Parliament Avenue. UBA backboard stage boda stage. Ogame Mr. Matovu webale kuweereza nawe Hassani Tushabe webale kutugoberera osinzira ku Parliamentary Avenue. Angolo Kemi n'ogamba God will protect him. Okay, ogambye nothing is permanent for God and my country. Okay, ono n'agamba Derek Daire n'ogamba okay, ogambye nti babatuge baveewo oba baani be baba batuga baveewo. Sinna kitegeera baani boogambye batuge baveewo naye ng'obubaka bw'obutuuse bulungi ddala. Ono naye Sewanyana Everest naawe obubaka mbulabye ogambye weebale kuweereza naawe weebale kuwuliriza bwana Sewanyana Everest. Kibirango Yusufu ogambye thanks Mr. Hood. Vilgax n'ogamba bannange oyo ajja kubeerawo olunaku olw'enkya. Muzzukulu wa Kasujja Kalule Sulaiman kakasa nti olunaku olw'enkya tuli butuula bulambalamba wano. Kalule Sulaiman essaawa yonna akomawo abadde ayina byamaliriza ebimutwalaganya speed. Ono n'agamba yaani engenda kubeera nti obubaka bwammwe mbufuna bwonna message nnyingi nnyo ate buli bwenzisoma gye zeongera ate okuyiika. Anyway tusooke tugende Ekisolo ndowooza ndyoke enkomewo ate ne message zammwe abamu ze mugenzi maaso n'okubeera nti muteekako ku mukutu ogwa YouTube. Waswa David ono n'agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mr. Hudu on Muhammad Waswa Embuya tutumbudde Pal FM and Luwara naye sifuna ogambye naye ndiwala sifuna 17 katonyeze mwenda live kati mpitidde ku YouTube webale kutugoberera. Genda osobola n'okuyita wali eri ku www.palfmuganda.com. Abasi Mawanda n'ogamba assalamu alaikum mwebale kuweereza. Kigongo Fred ogambye kwetuli nnyo Emawule Kasangati. Kigongo Fred n'okomawo. Kabango Fields n'ogamba Honorable Kabango Fields watching from Ibanda District webale kutugoberera Honorable Kabango. Olabika oyagala kwesimbawo ye Ibanda. Ono n'ateekawo ambulere nnyingi Mandere namuŋŋoona naawe obubaka mbulabye oyitidde ku mukutu ogwa YouTube. Tugenda kubeera nti ate tugenda ku bwa WhatsApp gye bujja maaso awo batusooke tugende eno Kyagulanyi Robert Sentamu Kisolo gy'agenze enduulu emizira abawagizi bangi nga bw'okiwulira abagenda maaso n'okubeera nti bamwaniriza wakati mu kunoonya obubaka mu kunoonya obululu obwa munnakibiina kya NUP Sultana Salim abakwatidde bendera mu kalulu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno okugenda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Kaakati bali eyo ate mu ngeri y'emu nga Kyagulanyi ali ku nteekateeka za campaign trail gye bayita revolutionary train. Bannakibiina kya NUP bagamba eno revolutionary train bwekusanga mu kkubo ng'ekuyitako bali eyo Kisolo gye bagenda maaso n'okulabika nti bawenja akalulu ate nga bwe babuuza ku bantu n'okubaguza message ey'ekibiina kino ki National Unity Platform. Embeera bweti bweri saidi awo.
oyo gw'owulira agamba tana ye Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine ng'ali ku motoka waggulu ayambadde ovulo ey'ekibiina ki NUP eri mu kkala myufu eriko bendera za Uganda ku bibegabega wano. Abawagizi bangi nga bw'okiwulira batambula, motoka zitambula kasoobo nga bw'okiwulira. Kyagulanyi yakutta omuzindaalo, abayimbisa ebitagambika. Ndaba David Lewis Rubongoya, Secretary General w'ekibiina, omukyala Sultana Salim eyeesimbyewo ekisolo eyo okulaba nti waakiri alivula bannakibiina kya NRM oba abavuganya abawangule. Kyoba omanya nti tawuni ekubyeko abantu bangi bakutte ebipande bya Sultana ne Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine. Ero lwe luyogaano, ekyo kyokka ky'osobola okuwulira mu kadde kano. Ebyo biri live naye ababoodabooda oba erementi tezibamenya bw'aba agenze kulya mmere abula kulya n'erementi ye ku mutwe. Kakati ndaba mu bantu abangi abakuŋŋaanye mwe muli ababoodabooda, kotegeera nti ono wa booda jaketi na erementi badduka tebalina piki, bali ku bigere naye erementi ku mutwe kweziri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ababoodabooda, naddala abakuuma obulamu bwammwe nga muteekako erementi ezo. So yembeera bwetyo bweri, kwetooloola kisolo nupu gyeri mu kutalaaga ebitundu ebyenjawulo. Ndaba Alex Waiswa Mufumbiro, myuka omwogezi w'ekibiina, naye yagenze okubeera nti ayambako mu kunoonya obuwagizi sayidi awo mu bitundu ebyo ebyekisolo. So Kyagulanyi tanaba kubeera nti akuba laale ennene, bakyali mu kutambula, naye kyoba omanya nti bangi nnyo nga bw'okiwulira mu kitundu ekyo. Tujja kwongera okulabika nti tubifuna, tujja kwongera okubeera nti tubifuna. Abo be bawagizi beeyo, abo b'owulidde be bamu ku bawagizi ba Tana oba Sultana ne Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine. Tujja kwongera okubeera nti tubikuwa. Basoose kusikaŋŋana n'ekitongole kya Uganda Police Force nga babagayidinga kuwa gye bateeka okubeera nti bayita, era poliisi esoose kubeera nti ebabulookinga ne ttiimu yonna ebadde eyingira kisolo, nga ndabye nga abanupu bagamba babadde baba blocking okutuuka ku venues zonna ze baali bapulaninze okubeera nti batuukamu n'okupulaninga okubawo laale yaabwe. So laale tennaba sinnagiraba, naye essaawa yonna nkiwa bajja genda maaso n'okubeera nti bakuba laale ennene okwogerako n'abantu bano. Bamaze ne bakkaanya ne Uganda Police Force okubeera nti bagenda ate gye bateekwa okutuuka okuba laale zaabwe. Bati emotoka erimu Kyagulanyi yeriko n'omukyala Sultana Salim, kandidate waabwe okunoonya akalulu ak'omu kitundu ekyo. So yembeera eriyo, tujja kwongera okubeera nti tugifuna gye bujja maaso awo. Mu ngeri y'emu kitongole kya Uganda Police Force ku ddakiika zino 45 zimaze okwegaana essaawa omwendeze olw'eggulo olw'olunaku olwaleero, kitegeeza ze ddakiika 15 ezibulayo tweyunge ku ssaawa 10. Poliisi egamba waliwo obubbi obupya obweyolese naddala eri abantu abalinnya bbaasi, nti abantu bangi abaze beemulugunya ku ngeri gye babbiddwamu mu bbaasi ez'enjawulo. Kati poliisi olunaku olwaleero evuddeyo n'ekyasanguza n'egamba abantu mubeere beegendereza, naddala mu nnaku zino abantu abalinnya bbaasi nga boolekera ennaku abantu mwe bagendera mu byalo nga bagenda okujjuka wakati mu kumalako omwaka. Poliisi egamba waliwo ba criminals abatajetinga ba passengers mu bbaasi ne batuuka okukozesa ebiragalalagala. Ebiragala bino bwe babikuba nga weebaka mu bbaasi ng'emigugu gyonna ogenda okusisimuka nga bagitutte. Poliisi egamba
batandise okunoonyereza ku kabinja akaba criminals abayingira bbaasi ne babba ba passengers. Poliisi egamba ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Novemba omwaka 2024 gwe mwezi guno gwe tulimu, Basikana Amon muvubuka wa myaka 24 yakubibwa ebiragalalagala ebitaategeerekeka mu baasi kampani emu oba mu baasi ya kampani enamba UBN 307T, era nga kigambibwa nti ono bw'amala okubibwa ebiragalalagala yeebaka mu baasi, naye yagenda okusisimuka nga buli kyabadde nakyo bakitutte, era bw'amala okutegeera nti buli kimu kye bakitutte mukadde ako teyalina maanyi wadde, era bamuddusa misinde okumutuusa mu ddwaliro ng'embeera gy'alimu si nnungi, ng'ebiragalalagala bagenze maaso n'okubeera nti babimuwa. Yali ava Kampala ng'ayolekera eggwanga erya Rwanda. Ono bamuteeka wali ku booda y'e Katuna oba Gatuna okubeera nti afuna treatment. Ku lunaku olwaddako enkeera ng'ennaku z'omwezi 6 Novemba ku ssaawa nga 9 ez'olweggulo, abasaabaze abalala 3 abaalinnya emmotoka era eya kampani y'emu registration number UBN 260T nga yali eva Kampala ng'eyolekera Kigali, era baakubwa ebiragalalagala, babamansira ebiragalalagala bye bataategeera ne beebaka. Essimu zaabwe zonna ne zitwalibwa, sente ze balina mu nsawo ne zitwalibwa, kw'ossa n'ebintu byabwe eby'omuwendo bingi ne bibabbibwako. Era na bano mu mbeera y'emu bagenda okusisimuka nga tebakyabitegeera, era babaddusa mu ddwaliro ng'embeera gye balimu si nnungi, gye bali kati mu kufuna obujjanjabi. Mu kusobola okulabika nti baanukula ku bikolwa bino, poliisi yasobodde okubeera nti etuukirira kampani ya bbaasi eno okubeera nti boogerezeganya ku butabe bagenda okwadressinga ensonga eno. Poliisi neesaba abantu bonna okusigala nga bali vigilant n'okwewala okulyalya emmere we batategeera. Oba oli mu bbaasi oli n'akuleetera obwokulya n'akugamba maama ku kabalagala onoolyako, nti empaayo kabalagala, n'olya kabalagala ogenda okudda engulu, bw'omala olya kabalagala ne weebaka. Ate gwe ayagala okulya mu bbaasi otambula olya kabalagala oba gonja oba ki, ogenda okudda engulu nga buli kimu ekikyo baakitutte dda. Kumbe yabadde akulinaanye, yabadde mu ddiiru n'abakuguzizza ebyokulya. Byonna by'obadde nabyo ne babitwala, era poliisi egamba buntu ateekwa okwewala okumala galyalya n'okunywa n'okugula ebyokunywa, kubanga ebimu biyinza okubeera nti biteereddwamu ebirungo ebikuleetera okwebaka, ne bakubbako buli kimu. So yenziba empya kati eri mu bidduka, nga naawe wa takisi bw'oweebereramu kisoboka okubeerawo, naddala ezivuga eŋŋendo empanvu. Kakati bagamba kiri mu bbaasi, balwana okulaba bwe tabe bagenda okukimalawo. Yenziba empya kati eyazze, era abantu kati 4 abaakagenda maaso n'okubeera nti beemulugunya eri poliisi, okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga ACP Kituuma Rusoke, bagenze maaso n'okubeera nti munnange annyonnyola olunaku olwaleero. Kkiriza nkujjukize Faiha High School, essomero lino lisangibwa Mpererwe ku luguudo lw'Ennammere, ly'abawala n'abalenzi, liva ku siniya 1 paka siniya ya 6. Basomesa eddiini ey'obusiraamu, omwana agenda kuvaayo ng'ebyoluzungu akolera ddala bulungi ate nga n'eddiini yagitegeera. Emizikiti kwegiri ku ssomero balina Faiha Primary School kw'ossa ne Faiha High School. Buli ssomero lirimu omuzikiti gwalyo, kitegeeza abaana esswala bamanyi kikyetegeeza, era babamanyiiza nti omuntu asaala ye Faiha High School. Okumanya ebisingawo ng'oyagala okuwandiisa omwana ku Faiha, school fees nsaamusaamu, administration kyekyo, Madamu Aisha abaawo nnyo okubeera nti akuuma enkolagana ey'omuzadde kw'ossa n'omusomesa kw'ossa n'omwana. Nabwe kityo bakubireko ku namba ya 0702 906 1943 0702 906 1943 oba ku namba ya 0 era ne ku primary gwayagala okuwandiisa omwana ku primary
era ye namba yemu 0702961943 0702961943 ye Faiha High School kosa ne Faiha Primary School. Omwana w'eggwanga asobola okubeera nti munnange abangulwa bulungi nnyo nnyini ddala. Mandela nga eri wamu ne City Tires bongera okutegeeza nti aba Mandela City Tires bagamba genda ogule emipiira ebiri egy'ekika kya Linglong mu saizi zonna, okole wheel alignment, oyingira akalulako okuwangula electric zero fuel car, emmotoka ekolera ku masannyalaze. Era ne bakwebaza okukolagana obulungi ne Mandela Group of Companies n'okugula emipiira egya City Tires. Kakati bagamba genda ogula emipiira gya Linglong, ojja kubeera nti munnange ate owangula oyingira akalulako okuwangula emmotoka ezo eza zero fuel car n'okukola wheel alignment wali ku masundiro gonna aga City Oil oba ku City Tires okwetulula eggwanga lyonna. Kawa mpologoma wali nnyo erigwa omuzadde abaana bali bakomawo mu holiday, gula kawa mpologoma asobola okubeera nti ayongera okwogiya obwongo bwabwe. Akolebwa mu nteekateeka ey'emmwanyi terimba era nga alimu akawowo kennyini kali ak'emmwanyi ezaffe ez'edda. Ku luno buli muntu yenna waakunywa ku kaawa mpologoma agira mu bipimo bya grams 20, grams 5, grams 10, grams 2.5, grams 5 ne kilo emu. Abazadde abaana nga bakomawo awaka mubagulire kaawa mpologoma, agenda kuyamba nnyo naawe okwejjanjaba okuwonya ekirwadde eky'ekibumba okubeera nti kyekwata okubalansinga sukaali kosa n'okutaasa ku kirwadde ekya pressure. Musange mu matundiro gano wammanga ekatwe, ojja kumusanga ku Muganzi Razza, ku Agape Shines ekansanga wali ku B&B Supermarket enajjira wali ku Bangafi Supermarket ewakiso wali Sombe Supermarket emukono wali Senana Supermarket ku bagiyita Senana Hypermarket ku Buganda Road awo wogenda okubasanga kwosane ku Quality Supermarket ekitende. Kintu and Sons Retail Shop webali nnyo, Buloba Training Center webali kwosana amaduuka gonna oba zisemaduuka okwetoola eggwanga lyonna. Kawa mpologoma ogenda kumusangayo gw'omusuubuzi oba yagala okumanya ebisingawo bakubire ku 0703 62 57 0703 62 oba ku 0751 85 18 oba ku 0784 19 be bannaffe abo abakaawa mpologoma. Bwe kuba kunywa kaawa genda ofune kaawa mpologoma, buli kimu kijja kubeera nti kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Ate gwayagala okugenda okukola emikolo egya hijja ne umura kuzigirira Firdaus Hijja and Umrah Services, bano bakafulu mu kutambuza abalamazi okubira ddala wano mu kwewandiisa n'okusomesa. Awo otegeera nti bano kye bakola bakimanyi bulungi ddala. Aba Firdaus Hijja and Umrah Services basangibwa Nakasero okulinaana Steel and Tube. Bakutegeeza nti enteekateeka zonna ez'okuwandiika abanaakola hijja ya 2024 hijja 2025 rather gwe nayagala okukola hijja 2025 kosa ne umura ya Novemba ne Desemba batuukirire ng'obudde bukyali weewandiise. Umura ya Novemba ne Desemba miliyoni 4.5 zokka ogenda kutambula nabo. Bagenda kulambuza ebifo byonna eby'enkizo, bagenda kusuza nga mu ngeri eri comfortable bulungi. Ate bwe kutuuka okukozesa emikolo ekyo kye basinga okugukamu kuba bakimanyi nti eyo ye ibada era kye kiba kikusasuza yensonga lwaki obeera osasudde ssente nnyingi miliyoni 4.5 n'okwata akasente ko n'ogamba anjagala kukola ibada eno. Kati oli bwakutwala ate emikolo n'agidibaga kitegeeza abakulyazaamaanyiza nnyo. Nabwe kityo Firdaus Hijja and Umrah Services bagenda kulambuza ebifo eby'enkizo e Makka ne Madiina, ate nga n'emikolo gyennyini ogikoze nga bwe girina okubeera. Ogenda komawo ng'olina ky'osobola okunyumiza bewaleka eno. Manyi wali wakomawo n'ombuza walabyeyo ki? Natuuse kabba nagirabye. Kabba nagirabye naye nga talina kirala kyagamba. Kitegeeza tebamulambuza bulungi bifo ebirala eby'enkizo. Nabwe kityo weekwate Firdaus Hijja and Umrah Services Nakasero okulinaana Steel and Tube. Ate balina n'obumanyirivu mu kulabirira abakadde n'abateesobola bulungi. Ennamba eri 0778 64 91 66 oba ku 0703
89 823 ye Firdaus Hijja and Umrah Services. Mukadde kano tuyimirizeewo esswala tukomawo nkutwala mu Rwanda lwe Gaza Isiraeli eyongedde okutaama egamba Palestine teririfuuka ggwanga. Mu ngeri yemu bakkiriza ku bulumbaganyi bwe bakola ku ba Hezbollah byonna ngenda kubeera nti mbikuwa n'olutalo nga bwe luyimiridde mu kiseera kino olugenda mu maaso n'okubeera nti lutambula mu kitundu ekyo wennyini awo wetulaga n'ebyekisolo ebirala tugenda kubifuna mu ddakiika ezigoberera. Nze Munnakyaddondo tuli mu Mpulidde Kamenya tusaale. Ku 17 PAL FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Habu Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة PAL FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Habu Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Edduwa ya Adhan ku 17 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة